amawulire agaakagwawo breaking news mukutu gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Amawulire agaakagwawo gwe njagala okubanga nkuwaggwa mpuliriza oluvannyuma lw'okutya ebiyinza okuddirira mu kkooti. Jjukira nakuwadde amawulire nkya y'olunaku olwaleero ng'ab'ekibiina kya NRM nga bakulembeddwa eyavuganya mu kalulu k'e Kawempe amanyiddwa nga Farida Nambi. Omukyalo ono n'abamu ku bannamateeka be ng'ayita mu bannamateeka abo bennyini baakutte ekiwandiiko ne bawandiikira akakiiko k'ebyokulonda ne bawandiikira Erias Lwimbazi Nalukoola ne bamutegeeza nti ssebo tetuli bamativu yadde eddakiika n'emu era tugenda mu kkooti abaddeko era gwazaagoberera nkakasa nga binjogerako bitegeera bulungi nnyo kuba ge mawulire gensembeyo okubeera nga nkuwa kakati ate ekigenda mu maaso agaakagwawo ge weetaaga okuba ng'omanya wetwogerera bano batidde kiki ekiyinza okuba nga kituukawo singa bakwata ekkubo ne bagenda mu kkooti. Nga bwe nakugambye ekibiina kya National Unity Platform kye kimu ku bibiina ebikyasinze abamu ku bannamateeka abangi ate ab'omulembe. Kakati okutya okubaddewo era bwe bamaze okutula mu meeting ez'enjawulo n'okwekuubaganyamu ebirowoozo n'okwebuuza ne bakizuula ne bwe tunaagenda mu kkooti ng'oggyeko okubeera nti tetulina bujulizi bali abasajja bagezi nnyo mu nsonga z'amateeka. Anso Erias Lwimbazi Nalukoola mwennyini n'abamu ku bakulembeze be mu kibiina ekya NUP ekyamazima tetugenda kubasobola era tetujja kubawangula. Bano nno nga ba NRM beekubaganyamu bokka na bokka ensonga nga beebuuza tukoze tutya. Era wenjogerera gwampuliriza omusango gumaze okuba nga guggyibwa mu kkooti. Amawulire gano njagala kubanga nga kutegeeza officially ekibiina ekya NRM kimaze okukola kye tuyita withdraw. Bamaze okubeera nga bawithdrawinga omusango gwe babadde batadde mu kkooti okulaba nga baloopa kanso Erias Lwimbazi Nalukoola ku musango ogubadde gugamba oba ogubadde gugenda mu maaso mu mboozi gye nakuwadde nkya y'olunaku olwaleero nga bano bagamba nti ekibiina ekya National Unity Platform kanso Erias Lwimbazi Nalukoola beekobaana n'ekibiina n'akakiiko k'ebyokulonda akakulembera Simon Byabakama Mujenyi Museveni gwalonda. Kati Nambi Farida n'abamu ku bannamateeka be omusango gwe baataddeyo nti bano beekobaana n'akakiiko k'ebyokulonda ne babanga babba akalulu ke ye nga bw'agamba abululu akanaana bwe yafuna oluvannyuma ate ne bamuwa n'afuna kenda. Kakati ye abadde agamba ti Nalukoola yeekobaana n'akakiiko k'ebyokulonda ne balangirira result senfu. Kakati gwampuliriza oluvannyuma lw'okukonsultinga ne beebuuza ne bakizuula nti omusajja ono y'ayinza okusikira munnamateeka eyafa amanyiddwa nga Kanso Anthony Wameri era ne bakizuula kijja kuba kizibu nnyo okuwangula kanso Erias Lwimbazi Nalukoola mu kkooti singa ensonga zino tuzitwala. Era wenjogerera nga bw'owulidde omusango bamaze okubeera nga bagujjayo. Wetwogerera nga munnakibiina ekya NRM Farida Nambi amaze okuba nga omusango agujja mu kkooti. Era wetwogerera essaawa yonna ogenda kulaba kanso Erias Lwimbazi Nalukoola ng'alayizibwa mu paalamenti y'eggwanga erya Uganda ng'omubaka omujja agenda okuba nga addira Ssegirinya Muhammad Mbigere akiikirire abantu ba Kawempe North oluvannyuma lw'okuwangula embeera eno kubanga nawana alinga agiwangudde. Ekimu ku biwandiiko byenfunyeko kopi era byenjagala okuba nga nkuyitiramu ebiteekeddwayo bino nno nga biraga ekiwandiiko kino ekiri official ekiva mu kyetuyita lofaamu emu era ng'eno ye yabadde ekozeseddwa obanga be bannamateeka b'omukyalo ono amanyiddwa nga Farida Nambi. Kakati wenjogerera embeera emaze okuba nga etabuka abakulu bakkiriza omusango bagujjeeyo abategedde nti tuyinza obutawangula akasajja kano mu kkooti ate ng'emabega waako waliyo abasajja ab'obwongo bangi. Waliyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yatikkirwa mu mateeka, waliyo Leader of Opposition Honorable Joel Ssennyonyi ono munnamateeka awedde emirimu, waliyo munnamateeka amanyiddwa nga Kanso George Musisi ono naye munnamateeka awedde emirimu, waliyo Kanso Benjamin Katana ono nga ye muwanika w'ekibiina kya NUP munnamateeka awedde emirimu, Secretary General w'ekibiina kya NUP David Lewis Rubongoya munnamateeka awedde emirimu, Alex Waiswa Mufumbiro, kuliko n'abalala Shamim Malende, waliyo n'abalala Medad Lubega Sseggona n'abalala ne bamanya nti yo ttiimu yonna bw'eneekwata ekkubo nejja tutuule ekyamazima tetugenda kuwangula bantu bano era amagezi gabadde gamu gakukwata musango ne baba nga bagujje mu kkooti. Era wetwogerera nga essaawa yonna Kanso Erias Lwimbazi Nalukoola agenda kuba nga alayizibwa ng'omubaka omutuufu yawangula akalulu k'ekyaddondo. Okusinziira ku sources, Farida Nambi, the National Resistance Movement NRM candidate in the Kawempe North by-election, has withdrawn her petition seeking a vote recount. Nti omukyalo ono Farida Nambi officially agonze ne banne oluvannyuma lw'okubuulirirwa nga bwe nkugambye oluvannyuma lwa consultations ez'okumukumu ne bakizuula nti ne bwe munaakola mutya
temugenda kuwangula Nalukoola mu kooti era bigenda kwongera balabisa nti n'obululu akenda bwe bakuwadde ogenda kutuuka ensi ekitegeere nti naako akenda wabba kabbe nti nako wali tolina busobozi busobola kubeera ng'okafuna era oluvannyuma lw'okwebuuza okwo ne bafuna ekituufu ne bategeerera ne basalawo ne bagamba ebya kkooti leka tubyesonyiwe. Nambi had petitioned the Kawempe Chief Magistrates Court to recount the votes after the National Unity Platform's NUP Nalukoola Lwimbazi was declared the winner of the election. Omukyalo ono mu kusooka yabadde petitioninze kooti ye Kawempe Chief Magistrates Court nti ayagala ye akalulu kaddibwemu okubeera nga kabalibwa mu bufunze, ayagala akalulu kabalibwe buto. Ayagamba nti baakabala bubi era mu kukabala obubi babba obululu bwange. Elias Lwimbazi Nalukoola nga yeegasse n'akakiiko k'ebyokulonda babba obululu bwange. Mukyala Nambi Farida Kigongo bw'abadde ategeeza, wabula we twogerera omusango amaze okuba nga agujjayo. In a March 25th letter to the Kawempe Chief Magistrate, Nambi through her lawyers at Wijukire Dennis Advocates stated that the petition seeking a vote recount has been overtaken by events. Kati wano babategeezezza olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 25 omwezi gwa kusatu mwaka 2025 nti bannange tukkiriza tugonze omusajja tetujja muwangula, tubadde tusaba omusango guno gubeere nga guggyibwayo. Kyekiwandiiko ekyo kyolaba nkuteereddeawo gwampuliriza era gwasobola okukiraba obulungi. Ebigambo ebiriko bye bino wammanga nga kiriko ne sitampu eraga nti Chief Magistrates Court of Kawempe areceiving ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi gwa kusatu mwaka 2025 ng'ennaku z'omwezi 25 olunaku olwaleero, era nga bagamba nti omutwe omukulu withdrawal of MISC cause number 22/2025 Nambi Farida Kigongo versus Electoral Commission and another. The above matter refers where we represent the applicant. Ensonga eyo nga bwe tugikugambye nga tuli representing oba nga tukiikirira applicant oba customer waffe oba client waffe oba omuntu waffe. We have instructions from the applicant to withdraw the above application. Tulina ebiragiro okuva ewa client waffe Farida Nambi Kigongo nti tujjeyo empaaba yaffe oba omusango gutwalidde tuwaabye mu court. The first respondent has already gazetted the second respondent and so the application has been overtaken by events. Nti ensonga lwaki tubijjeeyo tukizudde nti munnange omuntu yalangiriddwa era bamugazeetinze, kitegeeza yamaziddde okukakasibwa ng'omubaka omutuufu agenda okuddira abantu b'e Kawempe agenda okukiikirira abantu b'e Kawempe mu paalamenti. Ne bategeeza munnange tusazeewo omusango tugujjeyo, ne bassaako omukono atwijukire Dennis Advocates, ne bakwata kopi ne bagiwaako Electoral Commission, ne bakwata kopi ne bagiwaako Nambi Farida kirayanti waabwe, era ne basayiningako wano emikono egiraga nti naffe aba Magistrates Court eya Kawempe naffe tulisiivinze kopi yaffe era twagala okutegeeza eggwanga omusango gwaggiddwayo officially era tetwagala kugamba nti oba omusango gunaagenda mu maaso n'okuba nga guwulirwa. Kitegeeza ki? Essaawa yonna weetegekere ng'oli ku mukuto gwa Red Zone TV. Council Elias Lwimbazi Nalukoola ogenda mmulabako mu paalamenti eggwanga erya Uganda ng'alayira nga alayizibwa ng'omubaka omujjuvu agenda okuba nga akiikirira abantu b'e Kawempe North. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.